Akawungeezi ka Mande embeera bweti bwe yali ku kyalo Mawero East B mu munisipaali y'e Busia ng'ebyasi biwaanyisiganya wakati wa poliisi n'amagye n'omujaasi Ashraf Kudu eyali yeekukumye mu nju y'omu ku batuuze. Kudu yajja afubutulwa misinde oluvannyuma lw'okukuba omuntu amasasi mu magulu n'amulumya ng'agezaako okumunyaga ensimbi, wabula abatuuze n'ab'ebyokwerinda ne banguwa okudduukirira enduulu. Amasasi nga gasiriikiridde, Kudu yali mugenzi, wabula ng'enju mw'abadde yeekukumye ye ebyasi bigisimoggodde bepo n'okwonoona ebimu ku bintu ebyalimu. Enju eno ya Siraje Budeme. Mu kiseera omugenzi Kudu we yatuukira mu kifo kino nga bamuleeta njabala, mukyala we Zubeda Budeme ye yali ewaka. Nga mpulira omubbi netabifaako nesigala nga ndi ku byange ndi mu kufumba. Kati oluvannyuma lwayo nempulira amasasi omubbi basi ne fuluma nenengeza byakanengeza omubbi biriwa nga mpulira enduulu eviira mu kinyoli kwe kufuluma okutuuka ku lujja wena nisisinkana n'omubbi nga asitudde emundu n'akasawo yeesibye mu nsingo. Enju zino ababiri baali bazimbye za kupangisa, wabula omuzigo ogumu ne basalawo okusuzaamu abaana baabwe. Kyokka mu kiseera kino tebalina bwe bayinza kusula mu nju ng'eno kubanga ebyasi byagimementula. Ennyumba yange yonna yayonoonekwa, yakubibwa amabaati, yakubibwa byonna, buli kintu kyonna ennyumba yayonooneka yonna. Ngala bagyemu omuzimu gwabwe n'omusaayi ogwayika mu nnyumba, simanyi bananyamba batya guvemu. N'abapangisa baabwe bennyini kati bagamba enju bazitya olw'ekikanga bwe kyatuukawo. Kati ate ennyumba yennyini gye baakubiramu omubbi eya wansi ye yange. Kati nange ndi wano naye ndi kutya nnyo era ndi kukirowoozaako n'okusenguka. Batubuulidde nti bo tebalina nsimbi zeetaagisa kuzzaawo nju eno nga kati poliisi yerina okujja egizzeewo. Gavumenti n'anyamba etya ku bintu ebyakolebwa ku nnyumba yange yonna yakukumuka. Tutuukiridde omubaka wa pulezidenti e Busia Michael Kibwika n'akikkaatiriza nti tebaalina kyakusalawo wabula okuttira Kudu mu nju ya Budeme. Kyali necessary nga tetusobola kukola ki kukyavoidinga kubanga omwibi yajja yakuba omumane chenja eisasi yamunaga obukaire obuwera 50. Ku by'okumuliyirira bw'ati bw'atutegeezezza. Aye nga district security committee tulijja kutyama tubone ki kye tusobola okumanaginga in terms of the damage eyali created. Ate era mu kiseera ekirala tulidda kutegeeza ku bakama baffe ku kintu kino, so nenda okusaba famire ebendikaikamu mu kaseera kano. Guno si gwe mulundi ogusoose ng'ab'ebyokwerinda bakola ebikwekweto ne battira abaseddekezi mu mayumba oba bizinesi z'abantu, ate ng'olumala bo beeziinuukira ng'alimyewo ekimu, bannannyini ne babaleka nga beeyogeza ng'afumbye ekikongo nti lyako ebiriridde.